Richard Sempijja ng'abadde musubuzi wa birime mu kabuga ak'Embirizi Mulengo yeekumyeko omuliro n'afa mu ntiisa. Ono yatolose mu ddwaliro gy'abadde ajjanjabibwa n'avuga emmotoka n'akwata akadomola n'agula amafuta n'agenda okubbi gy'azaalibwa era gy'agenda okuziikibwa neyeesoga ennimi neeyira akadomola k'amafuta neyeekoleza n'asaanawo. Olaba emisipi nga yeekola ki ng'ayaaya ntira kiteeberezebwa okuba nti abadde atawanyiza obulwadde bwa niya era nga yalongooseddwa bulungi. Wabula olunaku lw'eggulo akawungeezi yayise mutabani we Godfrey Mulema amuleetera emmotoka ku ddwaliro. Ategeeza nti bwe yagimutwalira n'ategeeza mukyala we Kootudde Ruth nga bw'agenda mu ddwaliro eddala n'asimbula emmotoka nti bazzeemu kumulabako. Yaŋŋambye nti agenze kitoovu kale bwe yasanze wali n'abasawo ku geeti n'abagamba mbu ngenze kitoovu. Kati n'agenda bwe yagenze n'entandika okuba essimu ng'evuga naye nga tewali agikwata. Kiro kyonna n'enkuba essimu kati ekaba n'abasawo bwe baategedde nti agenze kitoovu ne bagendayo bakebere. Ne bagenze ne banoonya amalwaliro gonna nga tebamulaba. Bategeeza nti baasuze bamunoonya ekiro kiramba okutuusa ku makya bwe babagambye nti yeekumyeko omuliro nga mukyala we bw'alambulula. Nkitegeredde wano nze nazze mmanyi nti oba yafiiridde mu mmotoka. Nze mbadde sikimanyi era mbadde sikisuubira. Kubanga oli abadde ayagala obulamu bwe nga ne bwe bamukwatako bwe kati agenda mu ddwaliro. Naye ate ekyamubagudde ave mu ddwaliro ajje eno yeekumeko omuliro. Ekyo kye kyatulemye okutegeera. Kitalo nnyo kya nnaku nnyo ayina kyatulekedde kinene nnyo tetusobola kukigumiikiriza. Abutusinga kulembeddwa mu kansala w'Embirizi omugagga ono gy'abadde alina amaka n'ebizimbe abakulembeddwa Anthony Lugaba bavumidde ekikolwa kya munnaabwe. Era tukubiriza abantu baffe nti okusalawo okw'ensangi zino abantu okugenda kutuulira nga beeyokya baleke kifuula ŋŋombo. Waliwo abaagala okwegezaako okugeza okweyokya ate n'omuliro gutale n'ofa. Kuba noono munnaffe tusanze nga abadde agezaako n'okutula amapeesa yeggyeko obulumi naye nga tekikyasoboka. At least okkiriza nga baadde bamaze okumulongoosa Mukama Katonda n'akuyamba at least n'ofa mu mbeera nga olongooseddwa naye n'otalekera bantu wakabuzibu bufaanagana bwe buti. Njagamba nti as a third person nga bwe tukimanyi mu suicide nti abadde ayina predisposition eyo ey'okwekolako ekyo kuba tabaddeewo na nsonga yonna ffe gye tulaba mu ddwaliro emutuusa ku ekyo ekyokwetta kuba byonna bibadde bitambula bulungi. Poliisi okuva ero ng'ereese omusawo okukekebejja omulambo n'ekwasa abafamire wadde nga waliwo ebiragiro ebyokulwanyisa obulwadde bwa COVID-19 omuli ebyatonsa emibiri okwambala masiki n'okuba amabanga teri abadde abigoberera era nga poliisi olumaliriza neyeeyongerayo. Haruna Mugirwa yakusakidde eggulu eno ku Lawokede TV.